omuwulira era enjiri yogendo julire eyo njiri ya Kiseventh Day eyo njiri ya Kirokole eyo njiri ya Kikatuliki nayo kusanga a pastor that cuts across munzikirize ez'enjawulo twagala kukwebaliza Katonda omusumba Samuel Kajoba mulala gwenjagala nzikirize nebazeeko yala kwebaza omusumba Kyeyune Melkizedeki era naye abadde mu buweereza by'obwa Central Uganda Conference nze ndowooza tukoze bulungi nnyo one of the moments zenjo okwagala okumujjukirako ennyo I love people who are corporate. Yes. If I think nti kanisa erina a corporate pastor, Pastor Kyeyune Melkizedeki is kwegamba omuntu ajja ogenda ayimirire akole presentation ogambye nti yes mukama ayogedde eri the corporate world. N'ebirala ebirungi Katonda byamukoseza sebo Pastor Kyeyune Melkizedeki abadde omuwandiisi ku Central Uganda Conference nange nzikiriza negatte ku abo abalala bonna abasiimye obuweereza obulungi. Njala kumaliriza na omukadde Miro Edward. Mukadde Miro Edward twagala kumusiima nnyo. Nzikiriza negatteko ku abo abakikoze dda. Kamutegeeze ebbanga lyemmazeeko ku radio kuno nga ngoberera byengoberera n'okugoberera ebyekkanisa omukadde oyo abadde muwanika. Naye omuntu okuwanika n'akola omulimu gwa Katonda ngolaba Central Uganda Conference buli luki ebadde ekula bukuzi kibiniza okuweereza bubadde bulungi olwekyo sebo omukadde Miro Edward twagala kusiima naffe wano nze ne Lydia twagala kusiima ku mpewo wano nti mukama yeebale kukozesa weebale obuweereza obulungi era tukwagaliza emikisa gya Katonda gyogera okubanga gitambula naawe era obuweereza obulungi Katonda abugobereza emikisa emirala nze ndowooza abasumba abo n'abakadde abo ate ak'enjawulo njagala kebaza ku mukadde Miro kubanga oyo ye ate taliko kabusumba omusumba obaolyawo bulijja luvannyuma naye abadde alondebwa mu bantu abalala nga ffe ate n'abeera mu bukulembeze atukiikiridde bulungi nnyo so very proud of you weebale nnyo sebo omukadde mukama ayongere okuba nga akukozesa byonna byokola n'olwekyo n'abalala bonna abaweereza of course naye abo olw'okuba bo babadde bakulembeze ku level ate bali wano naawe ate babadde wano kumpi ndowooza kibadde kya nsonga mbakooneko kituufu kokka ke ŋŋenda okumaliriza nako kakusaba busabi Lydia ebiseera tubitegeere Bayibuli egenda nekola statement nenga nti buli kintu kirina ekiseera kyakyo tuli mu kiseera kya ggandaalo njagala abantu bakitegeere nti kati abasama abayingirawo bayingidde bakadaama bayingira omwo mulimu ebyana ebirabika obulungi ebibadde eyo nga birya emmere ate nga n'akasente bikola bitya bikalina ate n'okusinga ennyo nga birina omwoyo wa Katonda kati abantu abagezi babeere strategic bibiwole ebimu mu bironde mu bitwalewo omusumba omugambe nti owaayo omusumba Katonda alina kyaŋŋamba wano abavubuka abo gye bali Lydia kankutegeeze singa mbadde sinnaba kuwasa naye nawasa dda ndi contented njala kwebaza Katonda nandibadde mpasa mu basama abo mu bakadaama abantu abo balina nnyo ebbanga lyemmaze nga mbakolamu omulimu tebalina oba nkyogere ntya abaana abo balina deep commitment ku bintu ebya Katonda nolwekyo one of the mistakes abantu nze ndowooza gye bakola kwe kulowooza nti abantu abali ebweru eyo simanyi bali eyo simanyi tebali ku bya Katonda very highly and deeply committed ku bintu bya Katonda nolwekyo njagala kwencouraging abantu abali eyo mwenna abo abaana bemuwulidde simanyi bavudde mu US nyina mikwano gyange mingi egitandise okujja gye nsisinkanyekoko abamu abawala abamu abalenzi so mubafuna abavudde mu nseze ez'abawalabu kasita ebintu mubikola mu ngeri eweesa Katonda ekitiibwa ebimu bibeera wano ebyo ebyana okumalira ddala emyaka emyezi nga 6 mu myezi egyo 6 mwetetenkanye mubeere strategic ate munaabe kano kaseera kagogola mannyo kusala njala kumwa mutunta okumanyi mujjeko omutunta ekyana ekiva ebweru kikusange nga amannyo gatukula obunyanga sweet Pepsi so si kukidduka kubanga kankutegeeze olw'okubanga bagenda okuva ebweru nga balina standard kati amannyo mugatwale bagakuute musale nankali musale obusige mwetereeze ebyana bino nalamu abakyali basingles kubanga emu ku ngeri obufumbo buno bujja strategically you just don't tosaba busabi n'otuulaawo oba Lydia ekyabantu bakimanyi bona boosobodde Lydia njagala kubaagaliza akayimba kano ne bona akampaako eddakiika emu Lydia akaseera kano njagala abantu bakategeere abasobola okugyawo obumeeza ne bubuteeka ebbali tuli mu festive season twebaza Katonda omwaka gutumazzaako ate tujja gumalako
akayimba kagandi tulivya lumu ne tugenda ne tutuuka eyo gyali Yesu ne mulaba nze ne mulaba n'amaaso sikamanyi tayito naye omudigido ogutambulirako ne message akayimba ako nandibadde nkaagaliza abantu basanyukemu bannange mutandika okweta temwefuula nnyo serious na bulamu Lydia nga anoonya akayimba obulamu mubeere free bamunefuula serious ennyo mulinganga bafilosofa mulinganga bambega mulinga abanoonyereza enjoy life n'amaka gennyini gatambulira mu kusanyuka abaana kakati abali ewaka mu holiday kati ebintu byonna byemukola Lydia bw'anaaba abaweereza akayimba kano nga kalabise ye Lydia bw'anaaba abakayimba Everlasting Harmony. Abaana bankonera akayimba ako aba Everlasting Harmony mwebala akayimba ako lulikyalumu Yesu ne mulaba nze ne mulaba n'amaaso kaliko entomo n'omudigido ogukatambulirako kabanyumire mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo tulyoke tukomewo ne Lydia byayagala ndyogereko ntandika okubyogerako naye wekali Lydia nkyakafeffetta wano mu byuma by'omuzungu okyakafeffetta naye nze nabawaddeko dda akapera mpola bagira bakona dance ku kapera Lydia bw'anaaba akafunye anaakatuwa naye nga mbadde nkayimba kabadde kakyandi walako kaliko wala ngende maaso Mukama bw'anaatusasira tunaakafuna nebe kanajja walika kasita gwe tokeerabira kale Yesu ne mulaba n'amaaso ako abali eyo emmeza mugira muzikomyawo munaazijjawo oluvannyuma nga Lydia abawadde akayimba Lydia nzikiriza butereevu lwakuba bingi naye era kale ekintu ky'okukuba abantu tiyagasi n'obayuliza engoye oba Lydia takyogeddeeko kya bugwagwa mulekeraawo ebintu byotutiisatiisa ate simanyi mwogera politics bannange tunayogeranga birungi byeleero enkolo mmere bana ebintu by'obugwagwa ebyo tubivumirira ndese kuvumirira yenna police should be responsible okukuuma obulamu bw'abantu but to the extent nti kakati ebintu byetukola byetuswaza waliwo bannange kankutegeeze lwobeera ashamed okugamba abantu fe abalina international friends okubagamba nti nva mu Uganda sometimes otunulira ebikolebwa mu Uganda nga biri unbelievable omuntu n'okwata tiyagasi n'omukuba mu bantu ng'omukuba mu nnyindo n'amaaso ng'olinganga akuba mu nsolo ate tujje wano twogereko batugambe nti twayogedde ebyobufuzi nze ndowooza ebyo njogera by'abantu si byabufuzi kubanga n'abantu bangi bazze bakivumirira wiki yonna buli muntu akivumirira so one of the things nze byenkyawa kwega nti ati kakati muleese ebyobufuzi kati what is byabufuzi about that ebyo by'abantu bannange tuvumirira nese kuvumirira yenna okutyoboola eddembe ly'abantu ate abantu mulekeraawo obutiitiizi oba mwesimbyewo ku bululu bwa simanyi ba LC3 simanyi member of parliament bwa president kiriza bakukuba akalulu oddeyo tulokola ebirala okusinga bwe munaakola obutiitiizi ne tukola ebitajjansa nolwekyo byo tubivumirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Lydia awo nvuddebo tweyanziza nnyo ngenze ku mulamwa ogw'olwaleero ezimu obumu ku buyisa oba enneeyisa ng'erina obusobozi okuttattana amaka bukodo Lydia njagala twanalayizinga embeera y'obukodo eno nze naawe oli ali eri ebweru agoberera puroguramu eno n'emikwano gyange abali online nga bagoberera batuuke ku level esiima nti puroguramu eno etandise okubanga tetuumibwa butuumibwa linnya nti family clinic naye ekyo kyekolera ddala kye bayita okujjanjaba naye ndowooza mu kuteekateeka kwe nabadde ntegeka nayagadde nnyo okujjayo ekirungo ekirala nti soogera bwogezi ku kigambo bukodo naye njogera ne ku kigambo ekirala obutasiima ebyo ebiri Lydia bikola bitya bitambulira wamu mu maka oba mu relationship abantu nga bagirumba it should be a sharing moment a sharing relationship era ebintu bingi nnyo ensi ng'ejjudde ebintu Uganda has been mentioned by a number of people as the food basket of the world. Baje ne bajogereko ne baga nti bw'oba oyagala ensi ejjudde emmere eriisa so si bannayuganda bokka wabula n'abantu abalala ye Uganda naye omusajja n'abeera mu ggwanga erya Uganda nga ne apple
nga n'eryenvu nga n'ennaanasi tasobola kubitona. Kakati Lydia, relationship eno Katonda gy'ateekawo wakati w'omusajja n'omukazi, akagambo sharing, okugabana. Now sharing n'obugagga bintu bibiri bya njawulo. Omuntu asobola okuba mugagga nga mukodo. Kisoboka. Era omusajja omu omugagga gwe mmanyi naye mukodo. Naye mukodo. Okumanya ensi ejjudde abantu abakodo. Abantu bakodowalira n'abaana abato. Abaana bano abato babeera easy mu mbeera yaabwe ey'obulamu. Bambi be bajja oluusi bajja mu maka gaffe, bambi be batambula. Nenda labako omusajja omukodo, omusajja omugagga. Bukinno, obugaati. Omwana akaaba. Omwana n'asembera waali, n'asitukawo, n'ayingira mu nnyumba, yali kyali amunywera bweru. Essowaani okuli obugaati obubiri, baba bali basiizeeko bulubandi. Yali alya bugaati obunze ate bwesirya. N'omwami nga yalya. Obwo bunankalibwamu obusibulya. Bwe guba mugaati ndya mugaati ogutegeerekeka, ndya mugaati ogukunkumuka. Ogukunkumuka ng'ate mukuumuufu. Kakati singa gwe yalya twandigambye ko boolyawo yagutaddemu essente. Abamanyi omugaati gwe bayita saado, tera nnyo okwagala okulya saado. Mugaati gwa bbeeyi gulimu nga mu 12.2. N'erinnya liwulikika. Saado. Naye alya bumwana akaaba nze ebikongolo bwe siriya ng'ate wakati alayika yali abusaze nga butaddeko bulubandi nze era gwe sikola ki? Omwana n'amusemberera n'asitukawo n'ayingira munda. Musajja ate mugagga. N'olwekyo oluusi abatera okutikiza n'abagagga. Oluusi abantu abamu si bonna. Naye abamu obugagga bwabwe era bukoma kubo. Abakazi bangi bali mu maka g'abagagga naye nga beetooloddwa obukodo. Embeera nga tenyuma, obulamu bunyuma nnyo nga we can share. Era mmwe abasajja kati njala kwogera ne ku basajja abaavu. Abasajja abaavu balina nabo ebizibu byabwe. Ajja n'akulembeza obwavu ne yeerabira nti osobola okugaba kyo. Bayibuli ekola statement n'egamba nti kyennina yali Petero yali ayogera ebigambo ebyo Lydia nti kyennina kyenkola ki? Kyenkuwa. You give what you have. Abantu b'omu byalo era ogaba menvu. Menvu, nanasi, yogaba kyekirala. Kati kyokola eyo ate eyo improve upon byogaba. Oyinza n'okugaba lumondo omwoki, muvumbike. Kyolina kyogaba. Sobola okugaba ettooke, sobola okugaba. Naye obulamu obwa love, relationship amakanga ganaabeerawo gateekeddwa okubeeramu okutona. Gateekeddwa okubeeramu sharing. Challenge endala bwe nabadde era ntunula, nagisanze nnyo mu bakazi. Abakazi balina one of their biggest challenges. Naddala abakazi b'e Uganda wano. Oba nye yabagamba nti bo be baweebwa. Oh my God. Kadde otuwaayiriza bannange. Abasinga obungi. Abasinga obungi. Abakazi ba wano e Uganda abasajja abali kuno njagala be tunaba tutadde amasimu. Tosobola kufuna basajja bawera 10 nga bakuba essimu wano nga bakuga nti bakazi babe babatonera. Kibaluma. Tubatonedde. Musobola n'oku relationship. Nange ngenda kubanga Yesu. Nange kankubuuze. Kibaluma mmwe nga tebabatonedde. Andi for okuba tukimanyi tubeera nnyo ku receiving. Lwaki? Yani mwakisoma wanti mwina kuba ku receiving. Nti ngijja bagamba mutwagale nnyo. Mwe ne babagamba mutukyawe nnyo. Ne tubaagala naye okwagala kwaffe kuva nnyo mu mukwano gwammwe gwe mutuwadde. Kakati awo return the favor. Omanyi Lydia. Mmanyi you are representing abakyala balala baki bangi. Teri kisse mukwano wano mu Africa. Era mpulira nnyo abakazi nga bakola statement kale nobeera n'omusajja tasobola yadde kuwaka airtime okugaba. Nakola video ndaba mujagisanga ku TikTok. Okugaba kuno okulimu okusharinga okugabana n'okusanyusa obulamu. Ne bwe tuba tugabira omuwala tetumugabira nga abamujja ku chupa. Si kujja mu nvuba. Mje tukutaasa era nze kankutegeeze njagala kuvumirira ne se kuvumirira. Omuwala yenna gwe bakwana naye ng'ebizibu byewamme byonna ozze nabyo obitadde ku muki ku musajja. Sajja n'aweerera, sajja n'aseruukulula ennyumba yewammwe n'agijjako enkaaji n'agiteekako n'agijjako essubi nerifuuka ki? Kati
enkajumbe naye ate olwaleero Lidi olwaleero ngenda kukuwaayo ecupa ya soda olina okugimpa kubanga nange ekigambo nkijje wala oneewunyisiza so omusajja n'ajjako enkajumbe oba nkanjumbe ya ssubi oba ya mabaati n'atereezaako ki amalala yatwala bakadde mu ddwaliro yakola ki one bebe babikoleddwa out of love I have no problem but to the extent nti owulira obidemandinga I have listened to a number of ladies call me ne bakola argument nti mukadde mbadde nkuwuliriza naye obuzibu omusajja ono simanyi oba ngende maaso nga mufumbirwa kale mazima ddala nalwaza mukadde wange n'atabakola ddadde ssente ez'obujjanjabi zampa kati simanyi oba ono tugende mu maaso kyenva mubuuza nti wange sookoleke mbuliramuko katono kituufu walwaza mukadde wo katonda n'akusaasira mukadde wo n'awoona naye gwe biki byo kati mu kiseera we nali nsinga okumweta nemubuuza biki birala byayinza okuba nga akolera time amumpa n'okuntwalako ku outing antwala naye wano nali njala ne mu ddwaliro aveeyo abeeko kyakola nolwekyo sharing mentality eyo ey'okulowooza nti weetadde ku receiving end eri nnyo mu Africa omukwano gw'abazungu mwana wattu guli mu give and take abasajja batona n'abakazi batona bakazi bajja ne banaanoonyeza omwami w'engatta ennungi n'agimuwa zaawo nno njagala kukooneramu mukyala wange baneesigo munansonyiwa nange nja kwogera ku wange kuba sijja kwogera ku wo n'ebyo mukolayo sikola ki sibimanyi naye njala kusiima mukyala wange kubanga ekituufu ekyamazima eyo mentality tagirina I think we've lived our life nti asobola okuntonera nange nsobola okumutonera nze ndowooza abakyala abali relationship wetu bwe yandibadde nze birthday zange mukyala wange yaziyimiriramu n'azikola nange nenyimirira muzize so she will always know nti birthday omwami we ajja gimukolera naye obulamu ne bubeerawo nga waliwo ateekeddwa okuba nga yateekamu obusajja bungi buli eyo tebulina ssanyu keeka yina okugula kino kagula n'ebiri bye sijja kwogera ne kagula n'ebiri bye nnyinza okwogera ne kagula n'ebiri bye nandibadde nayogera naye ye omukazi obwongo bwe bumugamba ateekeddwa okuba nga aweebwa buki oweebwa Lydia njala kusooka nyimirireko ku wano oli mukazi kati yogera ne bakyala banno ku nsonga eyo ku nsonga eyo kyabuvunaanyizibwa omukyala okutuna actually abasajja tebeerabira na bulabo obwo n'essaati yo waba gyambadde nga gwe wagiguze awulira bulungi omukyala wange waba atambula kizza mubeera ku birowoozo n'agamba eno essaati kenyumire omwami wange obusaati obwo bwotera okundaba bwe neesala akagala okufaanana kano naye oba otera okulaba nga nensala emyaka mukyala mugerwa yabuleeta agenda nandeetera buli obutagololwa nga kukaweyandi kawoshandiweya kakati webale nnyo Lydia and you will value ebintu ng'ebyo era ne bwewabeerawo project ey'amaanyi ennene gy'oteekeddwa okukolako omukazi akuleetera saati ya sente entono naye n'oyimirira mu project ya bukadde na bukadde kubanga this shirt is token some it is representative of a spirit of a caring woman gw'olina ewaka era actually bagamba nti abakyala tusobola okwerabira obulabu bwe mututonedde naye mbwe abasajja tebeerabira kalabo ke babatonedde Lydia nsirisa yongera isoko yogereko ne bakyala banno Lydia abakyala bannange mbakakasa bajja kuwulira nnyo gwe okusinga era oyinza okumulaba nga bw'aba ayogera ayinza okugamba wangulirako kanoko kakokakoka naye mbwe omusajja gwe wagulirayo akalabo takeerabira banga lyonna ago mazima nolwekyo obukodo nze nsinze bulaba nnyo mu bakazi n'okusinga abasajja kubanga abasajja abasinga bambi balwanye ne beefubako zigundi tuzigula ziki byonna ebyo zi heaven kati njagala kutuukako awo kuba nawo nayagadde mwana ddala abali mu kibuga ow'omukyalo atona menvu omwami w'omukyalo atona menvu neka nakutambalako ku mutwe akatona nakakatona naye abasajja b'omu kibuga wenjina obuzibu nammwe mutandika okutonako ku bintu ebyenjawulo nze nyina ebintu nga mmanyi nti bisobola okubeera exciting eri mukyala wange nga mbimutwalidde era ebimu nabyogerako chocolate naye ne kawayini kana ka pure heaven kati njagala okwogera n'abasajja abasevenifidde abeekweka mu kigambo wayini nga muguyita mwenge eriyo wayini nga tatamiiza era bamuteekako akagambo nti non-alcoholic
kindi ogule ku kyokunywa ekiri expensive okireeta ewaka onyenye emmeeza naye omukazi omuleeteranga soda kayinza omukazi wange tanywa soda nange sinywa soda abaana besimanyi bamwebirira abaana besimanyi naye ffe tetunywa ki soda mutoneeko ku bintu nga wayini mutoneeko ku bintu nga chocolate mutoneeko ku bintu ng'obugatto nga bwa leisure just si ngatto za kupambana buli kaseera mukazi muteekemuko ku bugatto nga bwa marelax bubwe to happen mbeera ye mutoneeko ku bintu ng'essaawa kazi omuleetere saawa njijukira nali nkyali muvubuka mutobi kiseera butwali kye tujje tukwanagane n'okukwanagana obufumu nga twakabeeramu kaseera katono nnyo by then essaawa ezo zaali tezira but I went and looked for a very unique watch ekyusa enkoba nga 5 ku 6 but I remember how she treasured it. So in other words ekigambo kugaba to share kikomyawo is a constant communication ddala abantu bana ababiri abasisinkana balina okwagala mutoneeko ku bintu nga grapes omukazi buli wakwata ka grape ensigo n'agibatika bwati mutama buli bwagimira amira Sam amira Peter amira ki amira aniteekawo erinnya lyoyagala naye Lydia obulamu tetusobola kubutambuliza kukuba nguze ebijanjalo nguze akawunga kiri kukuba nti tebamanyi byakutona oba si batonyi butonyi n'obutamanya nakyo kikulu tobolaba bambi abamu batona abasajja bangi bakyalina mentality nti liwaweerera abaana abatonyi buli bwagula akawunga n'ebijanjalo n'okuleeta ennyama ewaka abatonyi ebyo ebintu bikkakatako kakati bino bye twogerako byanjawulo likewise abakazi omusajja w'omutegeere mu abasajja muweeko surprise gamenti yako manyi dadi leero tetugenda kulya wano nategisi ku nearby restaurant gye tugenda okuliira obulamu bwetaagamu surprises n'obulamu nga bujjula bijanjaalo nakawunga buli kaseera bijanjaalo kawunga obuli so predictable tebunyuma kyobulaba abasajja twandibadde tufuba nnyo katonda bw'abanga agusaasidde omukazi n'abeera mu mbeera ng'abaamuko n'akasente ke baana omukazi era omwavu ne surprise zijja kumulema okukola ki okukola nolwekyo Lydia nalowoozeza nti akakantu tukatunuulire kati ate tugenda muwangaalira mu bufumbo obufumbo buno bwatwakitinga abantu abalala tujja ne tubeera n'ab'eŋŋanda zaffe wabeerewo embeera ya mukazi ono okulowooza ku b'eŋŋanda z'omwami wo nze omu ku bantu benjagala mu bulamu bwange ng'ate mwagala olw'ekyokulabirako ekyo ekirungi ky'alina one of the people bemanyi abalina ekisa abagabi ku nsi kuno ye maama wange anzaala. My mother has a spirit of generosity. She has a very generous heart. Kakati ogenda okumulaba oba mugenzeeyo mwenga abaana mukazi watu n'ayoola kino n'abawa mwe baawamwe mwe muli baana kakati nze ndowooza spirit ey'abazadde baffe gye batusigamu abakazi nabo likewise should have the same spirit okufaayo bateekeddwa okuba ne spirit yemu nga bafaayo eri ab'eŋŋanda z'essayidi y'omwami. So kuba bw'ofumbirwa it's not just about your husband. It is about the relatives. Kati gwe Lydia bwafumbirwa mu kika kya omwami wo wayingira mu kika kati erinnya lye ly'emmamba lijja na luvannyuma. Lydia waliwo n'abatamanyi linnya lye ly'emmamba balimanyi lwakuba olyefubyeko naye abasinga obungi baba tebakola ki kitegeeza eri gye wafumbirwa naye faayo tonayo. Likewise omusajja okufaayo bino ebintu byetusharinga wano fena we can get better kubanga omukazi ono omulaba eri gy'ava alinayo abantu baba muli ku mutima eriyo bazadde be eriyo mikwano gye. What can we do okusobola okulaba nga tufuba
okuleetawo enjawulo gabana kye tulina Katonda ky'aba atuwadde n'ab'eŋŋanda abali ku sayidi z'abakyala baffe kuba eyo omwami nagyogeddeko ebimu ku bintu bye tusobola okukola okuyambako kati ennaku nga zino enkulu ku sayidi z'abakyala wano kyala kafuna amaanyi mu abasobola ng'otutte embuzi etambula embuzi ekaabe nga bagijjako obulago nga buli bwekaaba nga baga nti eyo mbuzi ya Kiggundu eyo mbuzi ya Yasiini Mukoya yaweereza ki embuzi bw'oba tosobodde embuzi nonyayo ebiseggwanga ebintu ebimu oluusi bitulemera bwereere nonyayo ebikokoko kaawo waliwo enkoko ezo zikabuzi simbaata kabuzi naye enkoko kabuzi ogikwate ogibaweereze kwegamba tokenisaamu bwe tugaba naddala mu abasajja abawasa mu families engagga eyo muswaliddeyo ne mukamala bumaze bwe tugaba tekitegeeza nti tugabira abantu kuba tebalina oba tebasobola but it's the spirit so mulyoke muzimbe relationship not just between the two of you nina ab'eŋŋanda zammwe era nsaba Katonda atusaasire atutuuse ne ku realization nti osobola okuba nga byonna biryoke with you naye n'otunulira ab'eŋŋanda zammwe ne mulaba how to share family n'ebeeramu spirit eyo so ekimu ku kisinze tuleetera obuzibu bukodo olusiga obulamu is just you and your wife you and your husband you and your children and yet life has quite a number of other things akantu kengenda okusembyayo olwaleero mujja kunsonyiwa obudde bwaleero si tebuli nnyo ku ludda lwaffe njagalako okusembyayo omuze gw'obujama kubanga puroguramu zino zonna tuzze tutunuulira biki ebitta amaka destroying habits that destroy marriages oba relationships oba antandika entya ngeri etali offensive omuntu okuzuukuka ku makya kubanga bemubeera abafumba nda no mu circumstances okuleka nga sitaani yabayingiramu dda omuntu okwogerera okumpi ne munne kya bulijjo naye omuze gw'okwebaka nga tetukutte muswaki wano mu Afirika gwabala naye amannyo gano geetaaga kusennya bw'ova ku bijanjaalo n'ennyama kyonna ky'olya senya njagala kuyamba maka gammwe mujja kunnoonya mwebaze Katonda nga mpulira mu matu gange gano ekimu ku bintu ebiyinza okusevinga amaka laavu n'ekomawo kusenya nga tonnaba kuyingira buliri waliwo akantu bwe kanaababula ndowooza nja bunoonya mbakolemu ssente omanyi nabagambako ko wano nti obutamanya bw'abantu kati abantu babulyamu ki ssente waliwo akantu bakayita ka dental floss dental floss kaba kawuzi katonotono bwe kati kalina obusobozi okuyingira mu mpataanya z'amannyo mugenda ne muli enkoko n'esigaza butundu bw'ennyama kati eno n'ojja n'osenya naye ng'ennyama esigadde mu bituli by'amaki by'amannyo tuweebwa amagezi bu dental floss obutuufu ne bajjajjaffe bu dental floss abataabanga nga nabo ate baabanga n'obuwuzi buno obutunga naye kati ennaku zino gwe tokyayinza kukwata abo kuba kali akawuzi akatunga amannyo tojja gamalayo naye bw'oba omaze okulya ng'ogenda okusenya ka dental floss mu mpataanya muno kayiseemu olulimi luno lusikeeyo olusenye ate ekimu ku bintu ebireetera abantu okuba n'omukka gwe bassa omubi oguleetera oluusi okuswaza oluusi ne bw'aba asenyezza guva mu lubuto omuntu ng'ambako n'agegendereza n'okulya nako kwetaaga okuba okw'amagezi si kyamagezi nnyo omuntu okulya n'oddira ebijanjaalo n'obigatta n'enkoko n'obigatta n'ekibumba n'oliirako kasooli n'onywerako sooda n'oyingira ne weebaka ne bw'onaaba osenyezza obulamu tebugenda kuba nga butambula bulungi Katonda atuwadde obulamu nga bwe tuba tubukutte bulungi n'amagezi a lot of things can happen oba balinamu nekundwadde of course nakyo kisoboka naye nze kati njogedde ku bulagajjavu so endwadde weeziri zo zisobola okujjanjabwa ate ne munnajja kukimanya nti kati buno bulwadde mukolere wamu naye embeera y'endya gye tulya endya yaffe eno mbi
obuto ne tujjula ebintu bingi nnyo kakati munno naabe omanyi obufumbo abantu babubeeramu bangi naye nga babulimu lwa butaagaani n'agumira embeera ekimu ku bintu ebizibu njagala okubabuulira ku muzindalo wano omwami wo tagenda kugamba I am speaking to you on behalf of your husband, I am speaking to you on behalf of your wife. Ekigambo kamwa kitanyola oyingiranga mu buliri n'ekisinziiro ekikyafu ekigere kitanabiddwa nenga akamwa kasenyi bw'obanga oyagala kulwanagana n'obeeko obukyafu bw'oyingiza mu ssuuka oyingizangayo ekisinziiro ekiddugala naye nga akamwa kakola katya ate risaaki alaga abasajja abataagala kunaaba tebaagadde komya kyekyo n'olwekyo namukunyumizaako wano lidi tebaagadde woowe n'olwekyo obuliri nsaba Katonda atusaasire tubuyingire nga tunaabye ate amaka gabeeremu ku buwoowo mulekerawo olwo olugezigezi lwamwe ate simanyi pafyumu ezo bantu bameka b'omanyi abali bafudde nga bafudde pafyumu bw'oba toyagadde kunaaba pafyumu leeta omukuku gw'ebbombo gubeerengawo buki buli kaseera wekuuta ebbombo omuntu bannange ng'avaako ensu buli kaseera naye takola ki tabeereka naye ate naddala mu abavubuka abakyakwana njala kubasaba ekigambo kunaaba gomukumuze omanyi liri akamutegeeza nga nakedde enkya nenkuwasa waliwo by'oyinza okutya okuneekalizaamu omuntu omukulu nno newankubadde mwami wo otagambika nti akamwa si kalungi kubanga wano tetuli open abaddugavu tetuli open gweokulaba muno bakikubawo of course but negentowe n'abaddugavu bangi basobola okwogera n'agamba and what I would encourage tubeere open n'abaagalwa baffe neraavu yonnyini ng'omuntu wakwegendereza nayo nzibu akagambwako tawabulwako nze nakola statement nenjigamba mukyala wange nti one of the worst mistakes we can ever do to ourselves omu kuffe kwe kutandika okubanga atya munno mugambako kubanga bwe kakati ali close n'omuntu bw'onaatandika okumutya bakati Lydia nze ne bwompulirako ekintu wano kati waayo omukadde mutandika ntya kakati omukazi ye ataateekeddwa okubanga ali free nebbaawe njala kumaliriza n'ekigambo kya environment ku nsonga ekimu kubiyita amaka n'essanyu again ye environment wano yes ku personal hygiene nga bwe tufaanana bingi mbijabudde njabiddira mu programu eddako naye kanoko kadoozi kankalekeyo ekigambo buliri we twebaka masuuka mwe tusula engoye zino ze twambala nolwekyo omuntu yandyagadde alabe ku mwagalwawe kati Lydia oba oyala toyagala bwe nkulaba wano ndaba kasimbi naye how you represent spouse wo matters tugawe mba nswaza lumu oswaza wonna nsaba Katonda atusaasire abantu batukekoko ku leve egamba nti obuyonjoka si bwekolera nze nzekka naye mbukolera nyani ne munnange sigenda komekereza naye awo wenditandikira mu programu eddako okomye ku buliri bunyini awo wakomye naye atugambye mbwala oluyimba kayimba olimba okyalwagala isha obuuza batuseetulira kansubire oluyimba lwero lugamba nti enguudo zaabu everlasting harmony